kulwenkana ku ttaka eya Trade Tower bwe baddezeemu okuwulira omusango Peter babigamba mwawere nnembera ne Haji Muhammad Kagoma ku ttaka erisangibwa Bugabo Bukaya kyokka omusango guno teguwuliddwa oluvannyuma lwa puliida agubadde mu mitambo ku ludda oluwaabi Felix Nteza okuva mu Nteza and Company Advocate obutaba na bbaluwa emukkiriza kwoza misango emanyiddwa nga practicing certificate. You have a lawyer? Yes, I do, but this is your lawyer. But the minister is misleading court here. He does not have practicing certificate. Who is your lawyer? Mr. Swat. Mr. Nteza doesn't have practicing certificate. Haji Kamoga agamba nti yawandiikira akulira baligisitula nga 8 omwezi guno nga yeebuuza oba munnamateeka Felix Nteza ayina ebbaluwa emukkiriza okuwoza emisango mu kkooti era n'addibwamu ng'ategeezebwa nti yasembwa okuweebwa olukisa mu mwaka gwa 2018 omwezi ogwokuna. The information I got, this is a reply they sent to me on 12th November 2021. Kamoga Muhammad, to box 27715 Kampala. Clarification with the Mr. Nteza, Felix, whether I have got practice certificate of 2021. I make this reference to the date dated 8th November 2021 about the matter. This is to inform you that Mr. Nteza Felix is an advocate of the Court of Judicature who lastly renewed his practicing certificate on 18th April 2018 by certificate number 5878, signed Sarah Langa Certificate Store. Munnamateeka Nteza asambaza ebigambo bya Kamoga wakati mu kwekandagga era n'ategeeza nti ye buli kimwogerako ssaako n'ebimukkiriza okuwoza emisango abirina asabye omulamuzi ensonga zino obutaziwa mukisa kugenda mu maaso wabula obulamuzi akigaanye n'amuwa eddakiika 2 okuleeta ebbaluwa era kkooti n'esooka n'eyimirizibwa. The way the first respondent wants to run his business, he thinks he's going to intimidate everybody. Today it is a judicial officer, now it is me counsel. So I am already telling the court that this is really abuse. So you don't let me call court, I don't need to step out. Oluvannyuma kkooti ezzeemu n'etuula nga kyokka ku luno bannamawulire tebakkiriziddwa munda kukwata bifaananyi era tukitegeddeko nti munnamateeka Nteza aleese ebbaluwa kyokka ng'amanya tegakwatagana ne g'abadde akozesa mu kkooti ekiwaliriza omulamuzi okuyimiriza okuwulira omusango guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno era alagidde Nteza okudda n'empapula entuufu. Kakati poliisi